tukomboe nchi. Tulizitolea sisi wenyewe, tukawachana wazazi wetu, tukomboe nchi. Ebbaluwa yange yiino ey'olukale gye mpandiikidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mu Wakanya wa 2025 nga tusemberera akalulu ka bonna akasuubirwa okubaayo omwaka ogujja. Ebbaluwa eno ngiwandiise ngiwerebye ekitiibwa ne ngigabanyirizaako abantu ab'enjawulo abawezzeeko bannyambe bagituuse besiimenye kumalayo olwakadde akampalabanya era efisseewo kwe kugiwagika mu masaŋŋanzira g'obwengula wano osanga eneebaayo n'ojjolamu obugambo nga buubwo nannyamba n'abumutuusaako. Sebo Pulezidenti, nkulamusizza nnyo mu linnya ly'abajjajjaffe abaasigala mu ttale abaafiirayo ne batambala midaali. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira mutabani w'olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza ng'ekirowoozo okumpamba nkutolobeza ekkalaamu kimbagudde ku ssaawa zino 7.5 ez'ettumbi mu kiro kino gye nsinzidde eno ensi gyetukyangiranga amatatu mu disitulikiti ey'e Luweero. Njagadde nnyo okusooka okwebaza Katonda atukuumye n'enfuna omukisa n'eddembe lino erikutolobeza ekkalaamu era nkwebaza emirimu gyonna gy'otuweerezeeyo okusingira ddala egy'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Nja kuba mulyaza amaanyi singa ntabye ebbaluwa yeeno nga sinnalaajanira naddamula atutonda okulamuza ekisaamyo gya bannaffe abaatokomoka mu nsiko nga mutusalira pulaani kw'ossa n'abazze baffe akakyo kano nga bali mu kikuute ky'okulumirirwa eggwanga lino. Tusaba Katonda emyoyo gyabwe tagiramuza obusungu era eŋŋendo zaabwe zonna azitegulemu ebifunvu. Sebo Pulezidenti, kimanyi weebuuza Maseruka munnaluweero ono lwaki asazeewo atunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu azuukuka amatumbi budde gano ampeereza ebbaluwa. Siwandiise kukuba luseke ng'enjogera y'abavubuka ennaku zino kuba nkimanyi ekyo ne bwe sikikusaba oba oyagala osobola okukikola. Sikuwandiikidde kukuloopera, kukuwabula oba kukunenya, wabula mu bwetowaze obungi nga mbwambaza ekitiibwa olwa yafeesi gy'otuulamu n'obuvunaanyizibwa bw'okuwanirira eggwanga emyaka 4 gye mbala kati. Nkuwandiikidde nga munnansi omulala yenna ayagaliza eggwanga ly'ebirungi. Siwandiisizza bukyayi nti oba ekindeese kukuwaana nkutende, wabula mpalabanyiziddwa essuubi erimmaamidde mu kiro kino ti oba oliawo ebigambo bino binanfuukira ettawaaza enenkolereza omumuli gy'oli ekulage nga bwe nasuze nkulowooza. Sebo Pulezidenti, njagadde nnyo okusooka okukujjukira ne banno bwe mwabagalira emigemera wala ne mwesogga ettale mu tutaase olw'embeera y'ensi yaffe gye mwalaba ebiseera ebyo ng'evulubanya okudooba. Kamuluubirira ensi yaffe erabikeko obulungi ku miramu 10 gye mwasengekawo gikoleeza ettawaaza omwali okutumbula obwenkanya mu ggwanga, ebyokwerinda by'ensi yaffe bibeere ttayaali, okunyweza obumu bw'ensi yaffe n'okufumya enkola zonna ez'obusosoze mu mawanga, mu ddiini oba mu kikula ky'abantu, okutaatira okukuuma n'okunyweza obwetwaze bw'ensi yaffe, okuzimba ebyenfuna by'eggwanga lyaffe ebyetengeredde, okubangawo ebintu ebigasiza bannansi awamu gamba ng'amalwaliro, amasomero, obutale n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, n'okuddaabiriza ebyo ebyali bitaaguddwataaguddwa olutalo, okumalawo buli bw'enguzi n'okukozesa obubi obuyinza, okutereeza ensobi ezaali zivudde mu kusengulwasengulwa kw'abantu ab'enjawulo, okunnyikiza enkolagana n'amawanga amalala ku ssemazinga wa Afrika mu kutumbula eddembe ly'obuntu n'obwenkanya mu Afirika yonna, n'okunyweza ebyenfuna by'eggwanga eby'ekintabuli kye mwatuuma 10 points program, kw'ossa n'emiramu emirala 5 gye mwayongerako mu lukiiko lwe mwatuuza ejjinja eyo mu Kasambula wa 1999. Sebo Pulezidenti, ng'omukulembeze omulala yenna abaako ebirungi byakoze kw'ogatta n'ebikyamu. Kituufu eggwanga lyaffe lirina ebirisoomooza kamaala, naye njagadde nsooke ennokoleyo ensonga zino ezimu ku ezo ezimpalabanyizza nkubagira ebbaluwa. Museveni obadde muyungagano Kakobo gaaluubirira okunnyikiza enkulaakulana y'eggwanga ng'obangawo emisingi egigattaganya ensuubulagana n'amawanga amalala, kino nga kiva ku nkolagana ezeegunjibwawo ne bannaffe abatuliraanye, naye nga ggwe akulembedde n'okoleeza ettawaaza.
tuzze tweyubula ng'eggwanga ne tufuuka erimu ku ggwanga ku lukalu lwa Afirika kuno erigwa mu ago agasinga okweyongera okuweza abantu abangi. Kino nga kiraga nti wabaddewo akalembereza Katonda ng'atubedde, abantu ne bazaala ate abasinga ne bakula, nga we wayingirira wano mu 86 mwalimu obukadde bw'abantu obukunukiriza 15 n'ekitundu, nga we twogerera twayingira dde obukadde obusoba mu 5, ng'era abasinga tukulidde ku mulembe gwo. Muzeeyi weebale kutulera. Nja kuba mulyaza amaanyi singa sikoona ku projects ze watandika nazo ezaali ziraga omukulembeze yalina ekirooto ekiteekerateekera emirembe egiriddako mu maaso, gamba ng'amakuumiro g'ebisolo, okutumbula ebyobulambuzi, oil infrastructure, ebiyiriro by'amasannyalaze, okukola enguudo, okubangawo amakolero, NADS, UPE n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo byesiimenye kumalayo olwakadde akampalabanya. Ofudde Uganda entabiro y'enkolagana eyunga ebuvanjuba n'amasekkati ga Afrika, ozizzaamu abalimi baffe amaanyi ng'obalambika butya ebyobulimi bwe bisobolera ddala okuvaamu ekigulira amagala eddiba. Ogezezzaako okuwagira abavubuka naddala abo abeeteefuteefu okwebangirawo emirimu ng'oyita mu nteekateeka ze ez'enjawulo z'obasiigira gamba nga Youth Livelihood Program, era osikiriza bamusigansimbi bangi okujja kuno okwongera ettoffaali ku nnyingiza y'eggwanga lyaffe. Ozimbye eggye ly'eggwanga ne liggumira okukamala, era okuggyako okusoomoozebwa oluusi okulabika munda muno. Asante saana afande, Mungu abadde akyatubedde ng'eggye lyaffe likyakuumye bulungi ensalo zaffe. Tubadde tetunnasoomoozebwa nnyo, basaatuusi batutabaala. Wazaawo Obwakabaka obwali buwereddwa kuno, erinnya nzijukira ebiro ebyo baakuwa lya Katongole. Nkwebaza ne banno bwe mwatuula ne mufuna okuteesa, ne mwesuubiza nti ensolo bw'eneetoola tewaba yeeyagaliza. Era nkwebaza enkolagana eyabangibwawo ebiro ebyo Obwakabaka ne buddamu okubuukala. Wabula ku nsonga eno nsaba Katonda atubeere ffenna ng'eggwanga, twongere okussa ekitiibwa mu ndagaano ze tukola ne bannaffe, naddala ezitaba mpandiike, kuba omu ayinza okwagala okukola ekintu alumye gundi ate n'awunzika nga ye yennyisse mu ddubi. Ssebo Pulezidenti, engeri ebbaluwa eno gyetali nti ngiwandiise kulombojja biki by'okoze ebirungi, ebyo kansooke nkwata olukato mbiwummulire awo, oba oli awo ndibyongerezaako mu bbaluwa eno egoberera eno. Tuli mu kaseera nga twetegekera okulonda. Wazaayo juuzi empapula banno bawanikire fulaaga nga weesunga nnyo okuddamu ogolomola ensi eno. Ku myaka n'emiramba gy'otuwungudde kati ngambye awo omuntu ono lwaki sifisaayo akadde wano ne mubagirayo ebbaluwa. Ebbaluwa eno ngiwandiisizza mukwano nga njiwerebye ekitiibwa, era nkusabye tebampenja mu bubi ne bandiisa akakanja, wabula ne bwe nanneetaagisa kuddamu kulombojja nga nkutunudde mu liiso, n'akiikirira abalwanyi abazira abaafiira mu ttale bambi ne batambala midaali abali ewala gy'otayinza kulabisa na maaso. Mukama wange Pulezidenti, tuzze tulaba obuvuyo obuzze bubaawo mu kaseera k'okulonda, abantu baffe ne batigomezebwa oluusi kuwambibwa. Mulina entuula wansi n'enkoteka ensingo nti Ssaabalwanyi wange omulambe yasomoka ettala okumumira. Ebintu bino bw'abirengera oba avuluba n'akamwenyu, ng'ate tufuga bantu tetuyinza kufuga miti oba bisolo. Sizze wano kusalira muntu yenna musango kuba siri Piraato, naye mpalabanyiziddwa nnyo emu ku mpagi ze mwabangawo okutuusa. Eya Demokulaasiya munnansi okuweebwa eddembe eryesalirawo ky'ayagala ng'ate mu mukwano. Era embeera eyo bw'egenda mu maaso mu kalulu akabindabinda okutuuka, kino si kya bulabe eri byafaayo bya bukulembeze bwo bwokka oba kussa ggwanga lyaffe mu katyabaga, wabula eri abaana abasomoka akaseera k'okulonda nga bayitanga maama ne taata, bambi bafuuse bamulekwa oba nfuuzi. Ssebo Pulezidenti, ononsonyiwa nnyo ebigambo bino byenkamuka bwe muwulirwamu ekirabika okulumira, naye ofundanga n'omuliikaana akuwonyeza omwana ate n'omuweesa ekimuzimbya ku kkubo okuba kulagirirwa munnange, onompabula ndi mwana bwana. Tuzze tulaba ekiseera ekigoberera olunaku lw'okulonda, era amaloboozi mangi ne gawulirwa eyo nti baalonze nze ate lwaki sinza ayambala omudaali. Saagadde kuyingirayo eyo nkoonyeeko kikoone, naye njagadde eb'empagi kwenkoleeza ettawaaza eneemulisiza obwongo bwange kye bunoonya okutuusa. Twalabye akamyufu kammwe akavulubanya obukyawe, abantu bangi baalabiddwa nga beegalulira obusaale. Mulina entyamu nze nti tukyali ku menvu tususa. Kiki ekinaabeera mu maaso awo nga tutuusa okusogola?
ensonga eyo nkusabye nnyeweebwa ekyanya ku mulundi guno ekyamagero kirabikeko abantu balonde bulungi awatali ssasi kufuluma anaaleeta kyakyamu yabaakolwako amateeka kigalambika kuba oluusi kyekinzunza ne kinziza mu bibuuzo nti omuliro gukwata egindi ne kitwala essaawa abadduukiriza okutuuka naye akalulu akakubwa bannansi ate mu mukwano kiki ekiyungula emmamba n'obwaguuga bw'emmundu. Nandyagadde nkuwandiikire bingi pulezidenti naye Luweero gye wayita n'awamu amasannyalaze tugootako kaseera naye nsaba onzikirize nfundiikire n'ensonga eno gye nsuubira nti ennumidde akaseera kanjeetikkule siiganye mutima gwange kutulika. Kituufu oli muweereza aleza emirembe egiwera era olabirwako bangi ku ssemazinga wa Afrika kuno okoze ebirungi nkoonyeeko ne sisobola kubimala so nga ate n'ebisoomooza tulinawo ebiwera. Sisobola kukugaya kuba engabo gy'otakuttemu gy'otenda obwangu yenzera ntya ku Ssemalungu ne muyisaamu eggaali ng'ate nkimanyi tuwanjagira kutabagana ng'ate kwa mukwano kuba ensi bambi yeetera okuddibya mutere naabulwa amulamuza. Tuli mu nsi yaffe ewaniridde ebitundu ebisoba mu 8 ku buli 100 nga bavubuka era nnina okukkiriza nti abasinga tukulidde ku mulembe gwo era nkwebaza muzeeyi weebale kutulera. Naye mbeera nnyeeko eyo nga ntudde mu kireeyo ne neebuuza ebibuuzo n'embulwayanukula. Tetuli abakkiriza tukimanyi ku nsi tuliko kaseera nti ddala muzeeyi waffe wali ozzeeko awo n'olowooza butya buwulireko abali baawo tebalidda mu kudaaga. Mulinga ŋŋamba neesunga nnyo okulaba ku nsi eri gye naloota ng'abantu batabagana ng'ate mu mukwano okulabako abakulembeze abakyusa obuyinza awatali kuyiwa musaayi wabula eŋŋoma okuwuuna. Ono ŋŋamba bwe nali nzija ŋŋoma ze nawuunya kituufu mba nnimbye kuba size wawuunya naye bw'olidde ewa nnyini byonna ng'abali baawo tobalaze ku ssanyu lya kukyusa mu mirembe buyinza tebali tusekerera nti yabalwanirira aliwa kale nakati mu muyita abataase. Sirina kibiina kya byabufuzi kye neesigamyeko kukuwandiikira bbaluwa eno seesigamye ku ggwanga nti oba ku ddiini naye nzijjidde mu ndooto n'embaka ekkalaamu ng'omuzzukulu munnayuganda era eyassuza kulowooza. Tunyiriza okusekebbuka kw'eŋŋoma n'amadinda agavuga bannansi abadduka kuno nga bajjuza ebisaawe ebikyamu byonna byerabire tusuutemu ebirungi singa ddunda atwazikayo olunaku lumu luti ne tukeera ku nkya tweweeyo akalulu tukalonde bw'okawangula ssebo tukwebalizeeko omukama. Ate bannansi bwe baba basazeewo baweeyo omulala kyansi n'alangirirwa n'omuwa omukono ekkololo ku kisaawe mbunoddeeko otuule abazzukulu tukuweereze. Ndabira ddala omuwi w'amagezi anaasomboola abeebule n'ebweya Afrika gwe yaludde okufuna. Ye ng'akadde kankoze bubi jjajja mbadde nkyanyumirwa okulasa emboozi. Saba okkiriza ebbaluwa yo ngikomekere wano ebijulidde ndibissa mu y'okubiri Mungu ng'akyambedde. Bw'abaawo ekikunyiizizza mu byempandiise nkusaba tonenyanze nenyaamu kkalaamu nsaba Katonda abeera ensi yaffe atuvunuse byonna ebitusoomooza atwongera okutabagana ng'ate kwa mukwano naye ekisinga byonna atuwa obulamu owangaale nnyo otuuleko awo olabe ku oyo ali kuddira mu bigere ng'akutuuseeko akubuuza muzeeyi wakolanga otya wano ku lwa Katonda n'ensi yange nze Maseruka poet. Zilizotuchukua msituni tukomboe nchi.